Wetwogereranga abakulembeze mu bibiina by'obufuzi ab'enjawulo n'abawagizi baabwe bangi bali mu nkomyo nga ku bano kwe kuli retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe ne Obedi Lutale, amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro, Eddie Mutwe ne banne n'abalala nga bano bavunaanibwa ku misango egy'enjawulo. Mu mbeera eno akwatidde ekibiina ki Conservative Party bendera mu kalulu k'obwa pulezidenti Eriton Joseph Mabirizi ne bannakibiina be, saako Mubarak Munyago akwatidde bendera ekibiina ki The Common Man's Party balambuddeko abasibe bano mu kkomera Luzira okubazaamu essuubi n'okubategeeza ku lutabalalo olubagendako. Ow'ekibiina ki CP Eriton Joseph Mabirizi agamba nti manifesito yaabwe mu nnaku 10 basooka kuyimbula abasibe abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'ebirala, era ayogedde ku mbeera gy'abasanzeemu. Embeera y'ekkomera yo toyinza ganti emanyirika nti nnungi, naye bwe twogedde nabo nga bakyassa balina obulamu, ekyo ne bakyebaliza Katonda. Kyenyinza okuga nti embeera yaabwe ey'obulamu yo nnungi. Ku nsonga eziri mu maaso g'ensi yonna nga Geneva yamala okuwa warningi nti Besigye ne munne babasibira bwemage, tiwaliwo nsonga lwaki UN General Assembly tebaako ekiragiro kyeyisa eky'omuwendo ekigamba nti no, Uganda nga tonagenda mu kulonda Dr. Kizza Besigye ne Lutale bateebwe. Bano bagamba nti kakuyege waabwe mu kalulu kavaawo mpitewo 2026 ow'okunoonya akalulu bamutandikira mu bitundu by'e Bunyoro, wabula bagamba bayimiridde ku nkola ya federo ey'okugabanya obuyinza mu bitundu. Enkola eyo buli munnayuganda gy'ayaayaanira, abakulembeze ab'enjawulo gye bayaayaanira, era senga yebaddewo twandibadde tetukyalina n'abasibe abasibiddwa nga bintu bya kujweteka mu makomera. So kati obuwagizi bwaffe, emirandira gyaffe gisimbibwa mu nkola entuufu eyeetaagibwa Uganda. Uganda kye yeetaaga ye federo. Pulezidenti w'ekibiina ki The Common Man's Party Mubarak Munyagwa bwe bavudde mu kulambula abasibe, asabye gavumenti okuyimbula abasibe bonna ab'ebyobufuzi kubanga bakwatibwa bwemage. Besigye tetugamba nti bamuggyeko emisango nga bwe tekijja basanyusa, naye ssemateeka agamba omuntu anaamala mu kaduukulu emyezi egisoba mu 6 mu kkomera anaaweebwanga beiru etaliko kwakakulizo. Dr. Besigye, Haji Obedi Lutale, Waiswa Mufumbiro ne abasibe bonna abalala ab'ebyobufuzi abali wano. Naye tusaba candidate Museveni akkirize abeere pleased awe Dr. Besigye mandatory bail. Omusajja mulwadde mutuuseeko nze sijja balimba eddakiika 2 ezisoosa amaziga gampiseemu. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki CMP Moses Bijirwa ayogedde ku nteekateeka z'ekibiina mwagenda okuyita okunoonya akalulu akamutuusa mu ntebe ennene. So ku Monday ye first activity yaffe yakubabuulira biki bye tugenda okukolera eggwanga. Ku Lwokubiri tuli mu district y'e Kamuli, tugenda kuba olukiiko mu paaka, olukiiko gagadde. Tunayo activities ez'okugulawo office. Wabula Munyago olumaze okwogerako ne bannamawulire, abawagizi ne bamusalako ng'enjogera ennaku zino bweri, era nayogerako nabo. Tone Kitenda, BBS Refina, ageesigika.